We are very honored to launch this. Olwaleero ekibiina ekitaba ebibiina by'obwannakyewa ki NGO Forum kifulumiza alipoota ku ndowooza z'Abannayuganda ku nsonga ezitali zimu. Okunoonyereza kuno kwakolebwa ekitongole kye Research World International mu disitulikiti za Uganda 6. Ebyafulumiddemu biraga nti abantu abasinga mu bitundu by'ebibuga baagala Pulezidenti Museveni awummule ng'amazeeko ekisanja kino. This is a stark difference from the survey that we conducted in 2012. You could hardly feel that people are asking the president to consider in the future to step down. Morison Rwakakamba, ng'ono muyambi wa Pulezidenti mu by'okunoonyereza, agamba nti wadde akkiriziganya n'ebyavudde mu kunoonyereza kikyali kizibu okukakasa oba nga Pulezidenti Museveni anaddamu okwesimbawo oba nedda. It would be too early for me to make a position on this aspect. Kyokka abalala balowooza nti essaawa etuuse eggwanga okufuna omusaayi omupya. Bannayuganda balinga abagamba nti ekiseera kituuka omuntu n'abaako ne waakoma omulala najja n'atwala eggwanga mu maaso. Nze ndowooza nti okunoonyereza kuno bubeere bubaka eri Mwami Museveni n'aba NRM nti Bannayuganda endowooza zaabwe zikyuka. Okunoonyereza kwe kumwera kulaga nti abantu ebitundu 73 ku buli 100 mu bitundu by'ebibuga abali wakati w'emyaka 15 n'34 tebaagala ssemateeka kukyusibwa okukkiriza omuntu okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ng'asusse emyaka 75. Mu bano ebitundu 75 ku buli 100 bava mu masekkati ga Uganda, 72 ku buli 100 bava mu mambuka, mu maserengeta evaayo ebitundu 7 ku buli 100, 69 ku buli 100 bava mu buvanjuba. Wabula omusomesa omutendeke mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere, Profesa Mwambusya Ndebesa, agamba nti okunoonyereza kuno kulimu ebitali birambulukufu bulungi. If President Museveni wanted to lift term limits, not age limit now, and he saw that 75% of the people are saying, please, we don't want that one, then he knows what to do between now and 3 years from now. So you don't have to say that because there is an opinion poll, therefore the result will be positive. Babantu ebitundu 73 ku buli 100 naddala mu Kampala n'ebimu ku byalo tebakkiririza mu kyakugabana buyinza wakati wa Pulezidenti Museveni ne Kano Dr. Kizza Besigye. The FDCs and the DPs and so on, they don't expect to see Mr. Museveni, Mr. Besigye and the rest of the team sharing office. The implication of this is that both sides is angry. Alipoota era eraga nti abantu tebasuubira nti waliwo abantu abalala abasobola okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ng'oggyeko Museveni ne Besigye. They have occupied the space. They have not allowed the emergence of other leaders. And it's very critical. Eky'abantu ababiri omanyi twagenda ne twesiba ku kino ekintu kya individual merit kye twajja nakyo okuva mu movement system nti omuntu tumutwala olw'obwo obusobozi bwe ng'omuntu naye ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti ng'ensi omuntu yeetaaga abeere ng'akolera mu bitongole. Obuzibu obuliwo nti embeera mwe tukolera ebyobufuzi byaffe nzibu nnyo. So ebiseera ebisinga abantu abamu either beetya oba abalina obusobozi tebaweereddwa mukisa gumala mu bibiina byabwe kubeera nti bafuna obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okulembera ebibiina oba ng'omukisa guze